Muganda wange ate kichoba buzibu kinga oli wabweru. Munnaiti. Muganda wange omukazi abadde Anzisse. Omukazi? Omukazi abadde Anzisse mukyala wange. Ate omukazi abadde ki? Kakati ugenze debucha ku makya. Nenkwata essimu yange. Kati ngolwa kawala akankuba edda. Jonno nyenge jenjogera nako nga sikola ki? Nga tujimanyi. Sikafuna. Kati nenkawuliriza message mu inbox. Mpulira. Nkawuliriza message mu inbox. Ngezo kulanga nako kanyanguyira. Okitegeera? Kakutegedde olwo. Ngampeereza bwe kakola ki? Bwe kaddamu. Nenkagamba nti owange tuyinza okwogerako ku WhatsApp kubanga TikTok eno erwise erwawo okukola ki okubeerako. Naye omwana nga namati mpeereza ennamba yo. Bwangambye nti mpeereza ennamba yo, ennamba muweereza ya mukyala wange nga wangi. Muweereza ya mukyala wange nga simanyi. Kati nembeeraawo. Nenida akawala kampeereze ku WhatsApp message nga sikola ki? Nga to. Kumbe kukaweereza mukyala wange. Mama nnyabo. Kayine kamuweereza message ne kamugamba nti why sweet. Yenze kuba doyogera naye ku TikTok. Ompeereza WhatsApp namba yo. Aha. Yenze nzize. Kakati omukyala najja n'agindaga. Bw'agindaze ne wakana ne mugamba sinze sinamuweza ku message sina mtu bonna ko naye ku TikTok. Badde nkyali mu kwewozaako ne kaweereza ne kagamba nti owaye mutebi. Nga tonziramu. WhatsApp namba yo ne tonziramu baby mbadde nga tumeetinga olwaleero. Mama owedde. Omukazi ankubye eriiso. Bwankubye eriiso. Ngenze kulange eriiso ddala ayitunuuliza omulawo kubadde kumpi awo. Kati no wuya ajja n'akambe.